bwe tweyongerayo mu ngeri y'okutaasa obutonde n'ennyanja Nalubaale. Ekitongole ekya Lake Victoria Environment Management Program ekyatondawo okutaasa ennyanja Nalubaale nga kiri wamu n'ekitongole ekirwanirira obutonde bw'ensi ekya NEMA ne KCCA kigguddewo etterekero ly'ebitabo n'ebintu ebineeyambisibwa okusomesa abantu ku butonde bw'ensi. Omuwandiisi ow'enkalakkalira owa Minisitule y'Abakozi n'ekikula ky'abantu Pius Bigirimana avuddeyo n'ategeeza nti kampuni zonna ezikozesa bannayuganda za kulambulwa okulaba ng'embeera abakozi baazo gye bayisibwamu nnungi. Minisitule yaffe yaka inspectinga amakolero 5 kati ayo makolero gonna walengeri Ministry evunanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi ekwasiza mu butongole KCCA etterekero ly'ebitabo n'ebintu ebirala ebigenda okweyambisibwa okusomesa obutonde bw'ensi. Okusinziira ku mugenyi omukulu Florence Adong nga yakulira eby'amazzi mu Ministry y'amazzi n'obutonde, etterekero lino ligenda kuyamba nnyo bamusaayi muto okumanya ekirungi ekiri mu kukuuma obutonde. Era wano wasabidde n'ebitongole eby'amawulire okubunyisa enjiri eri mu kabi k'okwonoona ennyanja. Services of a media house to increase public awareness, communication and education about the importance of proper solid waste management. Omukwanaganya wa Revamp Sowed Sewagudde ategeezezza ng'enkola eno bwe yatandikidde mu masomero ageetolodde ku nnyanja Nalubaale. Sowed agasseeko nti amasomero 7 nga ge gavunaanyizibwa ku kitongole kya KCCA gaakuganyulwa nnyo mu nteekateeka eno ng'era ekibiina kya Revamp kyabunyisibwa dda mu mawanga ageegattira mu mukago gwa East African Community. Eno gye miti emito gye tusuubira nti erijja okutwala ekintu kino maaso obanga naffe tuba tuvuddewo ne babeera nga bamanya Yo omukulu w'essomero lya Nakivu Bulu Mugisha Agnes ategeezezza nga etterekero lino bwe ligenda okuyamba abayizi bonna abanaabeeranga balyettanidde. Bo abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo boolesezza ebitone omuli okuyimba, okutontoma n'okuzannya emizannyo egikwatagana n'omulamwa ogw'okwongera ku mutindo ku nnyanja Nalubaale awamu n'ebitundu ebirinaanyeewo. Ekitongole kya KCCA kitegeezezza nga projekiti eno bwe bamazeeko obukadde 12 nga kati pulogulaamu y'okuddaabiriza Nalubaale yabunyisibwa dda mu disitulikiti 9 nga yatandika mu mwaka gwa 2010 ng'esuubirwa okukomekerezebwa mu mwaka ogujja. Ssenyonga Beka Mulinde ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.